Cyagabudde waliwo pulogulaamu ekyemisana kyaffe ekikutuusibwako Siruma Limited kubanga beebeegulidde erinnya mu kutuusiza ebizimbisibwa eby'omulembe tusangibwa ku Gudushe mu maaso ga Fire Brigade. Chenda musatu katonyeze mwenda na mirembe fama nyongero kubuza kusibye otya no munnaffe kale tukwaniriza mu kyemisana mukama kyagabudde ekyo lunaku luno olwaleero bannaffe okuva mu busumba bwe Kansanga nga bakulembeddwamu Reverend Alex Kyobe batusedde okulanga batusosootolera ekyemisana mukama kyagabudde. Ekyemisana mukama kyagabudde kiteekebwamu ensimbi bannaffe aba Seroma Limited lunaku lwakusatu ne bannaffe abakristaayo okuva mu busumba obwe Kansanga be batuteekamu ensimbi ne tukutuusaako ekyemisana mukama kyagabudde. Ffenna tubagamba nti okola obulungi n'okukkaanya temwerabiranga saddaaka bwe zityo zisanyusa nnyo Katonda. Omubuulizi Reverend Alex Kyobe ali wamu ne omubuulizi ow'emmere Stephen Nsereko ne mukyala Nakanjako Oroch. Tubaaniriza mu studios okutusoosootolera ekyemisana mukama kyagabudde. 찾으자로 지ren가니까
kono jemi kutu Abooluganda twebaza Katonda olw'olunaku lwatuwadde ne tumwebaza nti alonze ffe okujja okugabanako nammwe ekigambo kye. Kale nga bwe tutegedde abali wano kansabe omu ku ffe atukulembere tusome ekitundu kye tugenda okukozesa bwe tunaaba tumaliriza ate tufune okusaba. Ekitundu kyaffe kiri mu Danyeri essuula 7 okutandika n'olunyiriri olw'omwenda. Lugamba bwe luti: bwe nali nga nkyatunula ne ndaba entebe ey'obwakabaka nga ziteekebbwawo oyo eyabeerawo okuva edda n'edda n'atuula. Ebyambalo bye byali bitukula nga omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe nga njeru ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye ey'obwakabaka yali nnimi za muliro, n'ennamuziga zaayo muliro ogwaka. Olw'ekkumi, omugga gw'omuliro ne gukulukuta nga guva waali. Abantu 10,000 baali awo okumuweereza, n'emitwalo nga bayimirira mu maaso ge. Okuwozesa emisango ne kuggulwawo, ebitabo ne bibikkulwa. Bwe nali nga nkyatunula ne mpulira ebigambo eby'okwegulumiza ejjembe bye lyayogera, okutuusa ensolo bwe zattibwa okutuusa ensolo bwe yattibwa n'esuulibwa mu muliro n'ezikizibwa. Olw'ekkumi ensolo endala zo zaggibwako obuyinza bwazo, kyokka obulamu bwazo ne bwongerwayo ekiseera ekigere. Olw'ekkumi mu kwolesebwa kwe nafuna ekiro, nalaba eyafaanana ng'omwana w'omuntu ng'ajja n'ebire eby'omu ggulu. N'agenda eri oyo eyabeerawo okuva edda n'edda, n'ayanjulibwa mu maaso ge, n'aweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka. Abantu bonna n'abamawanga gonna n'ab'ennimi zonna baamuweerezanga. Okufuga kwe kwa mirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe si bwakuggwaawo. Ekitundu kikomyawo. Today we are at Lukman Primary School, that's located in Auku, Werenga, right by the left side. We have the customer. Abooluganda katusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo mutukuvu, tukwebaza mu kiseera kino kubanga ate otusobozesezza okubeera emabega w'emizindaalo gino egya Namirembe Famma. Mukama tukwebaza ku lw'ebyo byonna by'okola masekati gaffe. Mukama amaanyi g'otuwa okukuweereza mu ngeri ez'enjawulo. Kale no Mukama tukoowola ekisa kyo, mwoyo wo omutukuvu Mukama okumaamira mu kifo kino. Era mu kiseera kino Mukama nga tukola obuweereza bwo Mukama, twongere okuluŋŋamizibwa ddala ggwe. Ekisa kyo Mukama kyeyongera okutuulira ddala mu ffe. Mukama tuwaayo omubuulizi aw'akaseera kano, Reverend Alex Kyobe, Mukama agenda okubeera ng'atuusa obubaka bwo eri abantu.
kkiriza Mukama Mwoyo Omutukuvu okwongera okumukozesa mu ngeri ey'enjawulo. Ate mu byonna Mukama naffe ffenna abeegasse mu buweereza buno oyongere okubeera mu masekati gaffe, byonna ebigenda okukolebwa bibeere nga bigulumiza erinnya lyo, ogulumizibwe otenderezebwe mu Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abooluganda. Ekitundu ekyo tusomye kiri mu Danyeri essuula ya 7 olunyiriri olw'omwenda era tukomye ku lunyiriri olw'14. Kale olw'okubanga twetaaga okufuna obulungi amakulu ag'ebigambo ebyo, tulina ennyiriri eziwerako ze tujja okuwandiika. Ze nsaba abooluganda tweteeketeeke bulungi onootinge naye bw'onooba ozzeeyo oba bw'onooba ofunyeemu akadde ku lulwo oddemu wekkaanye. Olunyiriri olw'omwenda lusomeddwa. Nsaba kuddamu buzi katono kuba tugenda kulunnyonnyola okulaba ki ddala kye lutegeeza. Tinendaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo n'omukadde eyaakamala ennaku ennyingi n'atuula, ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimi za muliro ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Nti bw'otunuulira ebigambo ebyo tuyinza obutakima waggulu wali, naye bw'oba ng'otunuddekoko okusooka ku lunyiriri olwo olw'22 lwongera okukasuka amakulu ku lunyiriri luli olugamba nti okutuusa omukadde eyaakamala ennaku ennyingi lwe yajja, omusango ne gubasalirwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Ebiro ne bituuka abatukuvu ne balya obwakabaka. Nti bw'ogenda ng'otunulatunula oba bw'ogenda nga wekkaanya ennyiriri zino, kale atandise kaakano okukusiigira ekifaananyi nti oba oli awo omukadde oli gw'ayogerako wali ng'entebe zimaze okuteekebwawo, muntu asala emisango, muntu ateekeddwa okusalawo biki ebiteekeddwa okubeerawo ku bantu ab'enjawulo. Naye ng'ekikulu ennyo nti wabeerawo okusala omusango era ogusalirwa abantu ab'enjawulo, abantu Katonda basuubira oba abantu omuntu gwe yandibadde asuubira nti wateekeddwa okubeerawo ekikola ki ekikolebwa oba ekituukirira ku bo. Kale entebe ezo nga ziteekebwateekebwa, entebe eyo nayo ng'eteekebbwawo, bonna nga bakuŋŋaanye, tusuubira okuba n'ekifo eky'okusaliramu omusango, ekyokuwa abantu bonna kye basuubira okufuna ku lunaku olwo. Naye ng'ate ekyenjawulo ekivaayo kaakano owooluganda ky'oteekeddwa okutunuulira nti abo abatukuvu bo munange baba bazze balinze kulya bwakabaka, balinze kutambulira wamu ne kabaka oyo oba oli awo nga balwanye ne bayitamu ebyo byonna ebisoomooza ne bibakuba ne bikola bitya, kaakano nga beeteeseteese okulya obwakabaka. Olunyiriri olwo olw'22 bwe tulaga nti kale newankubadde alinga asala omusango, naye ate nno bano abatukuvu abamu ku abo abali mu maaso ago, mu maaso g'entebe nga bimaze okuteekebwawo, munnanga ate bo balya bwakabaka obwabateekebwateekebwa era bwebateekeddwa okwenyumirizaamu. Bw'otunulako ne mu kubikkulirwa essula eya2 olunyiriri olwokuna, okubikkulirwa essula 2 olunyiriri olwokuna, waliwo ebigambo bino nti nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abatasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu ne bafugiranga wamu ne Kristo emyaka 10. Nti abooluganda mukwongera okusiga ekifaananyi nti kale oyo ng'atudde wansi kaakano amuggyeyo, nti oyo atudde mu makkati ku ntebe eyo eteekebbwawo ye Kristo, era nga Kristo
kyakola ekikulu nti waliwo n'abaabonaabona ne batuuka n'okutemwako emitwe gyabwe, abamu ne batuuka n'okuttibwa nga bakyali balamu. Naye nno munnanga atugamba nti abo bonna abaayita mu kiseera ekyo kaakano baddamu ne babeera abalamu, baddamu ne batuula oba ne batandika okulya ku bintu ebirungi, oba n'abo abalina enkovu nti kale munnange oliyambiza bubirwa ng'enkovu zirabika. Munnange beeteeseteese ye Kristo omusazi w'omusango ku kiseera ekyo okufuna empeera yaabwe, era ng'empeera enkulu nga bw'owulidde abooluganda nti beeteeseteese okufugira awamu ne Kristo, beeteeseteese okutambulira awamu ne Kristo, beeteeseteese okubeeranga nga bamulaba maaso ku maaso ekiseera ekyo kye bagenda okuyitamu. Owooluganda, simanyi gwe bw'oli, simanyi mu kutambula kwo oba weeteekateeka okulaba nti ekiseera ekyo kigenda okutuuka nga ffenna tuyimiridde mu maaso g'oyo agenda okusala omusango, nga naawe olina ky'ogenda okubala, nga naawe olina ky'osuubira okuggyayo, kubanga kyangu nnyo okubanga ky'osuubira okuggyayo ate kikwasa n'ennaku, kimalako emirembe. Naye agambye nti olunyiriri olwokuna atufaazi n'agamba nti nendaba entebe ez'obwakabaka, ekitegeeza nti no beeteeseteese nabo okubanga balina bafugira wamu ne kabaka, batuula wamu ne kabaka. Bw'obanga otudde ne kabaka kitegeeza naawe ntebe z'ogenda okubeeramu, wonna w'ogenda okutuula wagwana okutuula kabaka, newankubadde wabeerawo oyo kabaka asinga mu bonna. Naye owooluganda tugenda kutuula mu ntebe ezo ez'abakabaka nga ffenna buli omu ofuga obulamu bwo, kubanga Katonda aba akuwadde okufugira awamu naye, okukola emirimu emikulu ate egy'omuwendo wamu naye, ate ng'otudde naye, si kya muwendo. Kale abooluganda nga tutambula, Mukama atubeere tuleme okusubuwa omukisa ogwo Katonda gwateeseteese gwe tugenda okubeera nagwo, nti n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abatasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu ne bafugira wamu ne Kristo emyaka 1000 oba oliawo n'okusingawo. Kale abooluganda nga tutambula tofaayo ku biki by'oyitamu, tofaayo ku biki bikukuba kasita obanga gw'onyweredde mu Kristo, empeera